First respondent, Wakayima Nsereko, was nominated by the second respondent in error to stand as a member of parliament for the Nansana municipality constituency. Kkooti enkulu mu Kampala etuula ku Twin Towers wano mu Kampala esazizzaamu okulondebwa kwa Hanington Nsereko Wakayima ng'omubaka w'ekibuga ky'e Nansana. Kino kiddiridde oludda oluwaabi nga lukulemberwamu Robert Kasule Ssebunya gwe yavuganya naye okukakasa kkooti eno nga Wakayima bwe yanyaga akalulu k'ekibuga. Omulamuzi wa kkooti eno okwamuka akakasizza ng'obujulizi obuleeteddwa Kasule Ssebunya we bukakasizza kkooti nti Wakayima empapula ze zitankanibwa nga zonna ziriko amannya ga njawulo ate nga tegamanyiddwa gavumenti. Hanington Nsereko ID card number that is clearly governed by the Registration of Persons Act 2015 and ought to have followed the procedure laid down therein if he wished to change his name as he purported to do in order to make it legally effectual. I find that he has not done this. That is, the first respondent has not done this. So any purported change or adoption of names he has done is null and void. He cannot take people for a ride. Ono alagidde Wakayima okujulira singa abeera tamatidde na nsalawo ya kkooti era aliyirire Ssebunya ensimbi z'akozesezza mu musango guno. Mu kiseera kino Ssebunya alagiddwa okwesogga paalamenti kubanga ye mubaka omutuufu era kino kimusanyudde nnyo wamu n'abawagizi be. Katonda okumala ebbanga akalulu kano twakawangula naye abafere ne bakayingiramu ne bakyusa results zaffe ne bakola buli kimu kye bakola ne bakola effujjo ne bakuba abantu baffe naye Katonda era akimanyi nti bw'oba obba olina okubba nga tolina amagezi naye yabbisa busimu. Wabula Wakayima agamba nti naye tagenda kuweera okuggyako nga kkooti ejulirwamu emaze okusalawo eggoye ku nsonga eno. Oyinza okugamba oba ntulikeeseke oba ntulikeekaabe naye ekikulu kyenjagala okugamba nti jjaaji alina errors nnyingi z'akoze. Eno y'emu ku nsalawo ezitatera kulabika ng'omulamuzi alagira eyawaaba okwesogga ekifo ekibaddemu oyo gwe baawaabira. Omwaka oguwedde paalamenti bwe yali eyise ebibuga ne disitulikiti empya yayubula Kyaddondo North n'efuuka Nansana Municipality. Grace Nantalekakooza, Ronald, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.